eyo bwe tuvaayo wiiki gye tukubye amabega nayo ebadde yakaasa mmeme kubanga ebaddemu ensonga ezikwatagana okulonda obukiiko obw'abavubuka mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga. Mukono nno bwalese kumpi busatuludde ensonga z'ebibiina by'obufuzi naddala ebyo ebivuganya gavumenti ya Uganda, abavubuka nga beemulugunya nti abakulembeze b'ebibiina bino batuuka batya okutunula obutunuzi ne babawangula nga batemya. Sabiti eno ebadde yakasandali mu by'obufuzi nga kwo okulonda kw'abavubuka awamu kwaddiddwamu, awalala kwalese kwawudde yawudde mu bibiina. Mukono abavubuka mu kibiina ekya National Unity Platform NUP bakukkulumidde abakulembeze baabwe abawaggulu okubalekerera ne bawangulwa. Bano beegattiddwako ne bannaabwe okuva mu DP ne FDC nga bava ku byalo 12 okuli Kitega, Kikooza, Antone, Gunga, Kavule, Nabuti, Dandira, Kigombya n'ebirala ebikola omuluka gw'Ennamumira. Abakulembeze bawaggulu nga babalumiriza okweyagaliza bokka ne babafuula amadaala. Ivan Batamye, ssentebe w'abavubuka ku kyalo Antony, agamba nti ab'oludda oluvuganya bawanguddwa mu kalulu k'abavubuka lwa bugayaavu bw'abakulembeze waggulu. Babavubuka abalala ssaako n'abakulembeze balambuludde ku kyabawanguza omuli obuteeteekateeka bulungi. Ekitukubisizza ebintu bibadde bingi. Ekisooka tubadde ne bakansala abagayaavu abajja mu sitwage eno nga baziyisawo byabwe. Tubadde buli kimu tukiteekamu amanyi gaffe ng'abavubuka. Bakansalazi bonna abajja babadde balina okubeera mu kino ekintu ne bataleka kansala omu oba babiri oba basatu kubanga bakansala bali ku muluka guno bangi naye mutuufu abaana babalekeredde ate okuva ku byalo abaana babalekeredde nnyo. Wabula bo aba NRM okuli ssentebe wa LC ey'okubiri Stephen Kigundu ssaako n'eyawangula ekifo ky'obwa ssentebe bw'omuluka gw'Ennamumira Mawazi Semakula bino byonna babisambaze ne bategeeza nti gano maanyi tekwabadde kugulirira. Twaguliridde wabula gaba maanyi. Omuntu osimbanga emirandira omuti okumera guba n'emirandira tekutandikira waggulu. Kati omuntu alina abalonzi aba opposition abatawera na 40 ogamba otya nti baguliridde abaana. NRM yawangula n'ebitundu 9 ku buli 10 kwa Nnamumira. Ensonga lwaki tuwangudde mu kalulu k'abavubuka kano era mu kitundu kino mwalabikiddemu abakadde abakeetabyemu era Kigundu omu ku bakadde yatwaliddwa Entyaji. Ate yo ewakiso abavubuka aba NUP abayuzizza ebipande by'omu ku beesimbyewo kabuze katono okugajambulwa nga taba kuba Kaliyo wa Dawuda okutaasa munnakibiina munne byandibadde birala. Bano babadde mu kusunsula abanaakiikirira ekibiina omuvudde omu ku bo gwe balumiriza okuba omuwagizi w'amagoola Emmanuel ayuzizza ebipande by'omubaka Medard Sseggona ekitabudde abalala ne basitula olutalo. Ekipande kya Sseggona gwe twagala ddala emubiwa Kisobisiro East ekyokero. Ayo obuzibu obubaddewo nti omuwagizi omu azze n'ayuza ekipande kya Honorable Medard Sseggona. Abantu abali wano bonna ba NUP kitegeeza tebabadde basanyufu n'okuyuza ekipande ky'omubaka. Kyova olaba nti badde baagala okugajambula munnaffe. Aba NUP balumiriza abavudde mu DP okuwamba obuyinza bw'akakiiko akasunsula nabo ne basalawo okunoonya engeri gye babalumyamu. Abasajja beetadde mu kibiina n'okuteekamu obumbulugu okufuula abalonzi okusalirawo ekibiina kyaffe. Naye ekibiina omukulu akimanye nti mbu abantu abali eno waliwo abantu abadippi abakyekweseemu bambega. Kyekisookerwa naye bo bazze executive etaddewo komiti bonna DP bayisaawo baki.
Kino kireseewo obutali bumativu mu bammemba abataweereddwa kaadi ne bawera nga bwe bagenda okujja ku bwannamunigina. Nuupu si egenda tuyisanga nga nuupu naye ffe twatulwanira ekibiina kyaffe okulanga kigenda mu maaso naye batulemesezza okugenda mu maaso naye ku lwange ne Shakira ne ku lw'eggwanga lyaffe tusazeewo tugenda kujja independent. Wabula Kalyowa asambaze ebya DP okubawamba n'aluŋŋamya obuzibu we buvudde. National Unity Platform kibiina kipya kirimu abamemba abavudde mu bibiina ebyenjawulo okuli DP, okuli NRM, okuli UPC n'ebibiina ebirala byonna. Wabula mu nteekateeka y'ekibiina balonda interim committee bonga abawaggulu bagisunsudde ng'esobola tukolera omulimu nga Nuupu. Ekitegeeza nti bw'ogiraba muli mu office manya abo ba Nuupu si ba Democratic Party. Bya Eric Yiga ne Kayanja Amon, Solot TV.